olwaleero tukuza Sande ey'okubiri mu budde obw'amatuuka. Ku Sande eno kando ey'okubiri ekolezeddwa. Kando etegeeza okwagala, nga tukuza nno bwe tutyo okwagala kwa Katonda oyo alaba obuteeyinza bwaffe, oyo atunuulira ebisoomooza byaffe, oyo atunuulira era n'awuliriza essaala zaffe, ng'ajja mu kwagala kwe n'atusindikira omulokozi. Amasomo ga leero gatuyita nti Omukama ono atwagala bw'ati tumutegekere ekkubo agenda okutuuka mu bulamu bwaffe nga bw'anaayita tutegeseewo bulungi. Isaaya omulanzi gwe tuwulidde mu ssomo erisoose yajja eri Abayisirayiri nga bali mu ddungu, nga bali mu kunyigirizibwa, nga baddu, nga bali mu Babilooni, tebali ku butaka bwabwe. Naye okunyigirizibwa kwabwe byonna ebisoomooza bye baayitamu, Omukama n'abawa ekikubagizo n'abasuubiza nti ŋŋenda kujja. N'atuma Isaaya omulanzi nti genda ogamba abantu bange nti ŋŋenda kujja, naye bategeke ekkubo ly'Omukama, Omukama w'anaayita ng'ajja mu bulamu bwabwe. Ku mulembe gwaffe tetuli mu ddungu. Abamu ku ffe tetumanyi na ddungu bwe lifaanana. Abalala mu ffe tukoma biraba ku TV, naye okukibeereramu ddala mu ddungu tetukitegeera. Naye ne mu maka gaffe tujjukire nti mulimu eddungu. Bantu bangi maka mulimu obusambatuko. Bantu bangi baasigala kugatta busolya naye nga tewakyaliwo kibagatta ng'amaka. Abantu abamu baanoba amaka gaabwe baagavaamu. Abalala ku mirimu tebakyabeerayo bulungi, tewakyeyagaza, babeera mu kweraliikirira. Abamu emirimu tebalina. Eggwanga lyaffe tujjudde tiyagaasa alinga tiyagaasa, ebyobufuzi bitweraliikiriza. Obunkenke bungi mu bitundu ebimu, ababbi bangi, abalala babijambiya gye bali. Abantu abamu babula. Ffe eddungu lye tulimu bye bitusoomooza, naye nga buli lunaku twegayirira Omukama nti ayi Mukama jangu, ayi Mukama jangu otutaase, ayi Mukama jangu otulokole. Omukama oyo nno bulijjo gwe tuyita ku Sande ya leero naye atutumidde ababaka nti mutegeke ekkubo ly'Omukama. Ebiseera ebimu bwe tusaba Omukama tulaba nga aluddewo, tulaba nga byatusuubiza biruddewo okutuukirira, Omukama nga aluddewo okutuuka mu bulamu bwaffe. Naye Peetero omutume mu ssomo eryokubiri ayongera okutugumya nti Omukama talwawo, naye Omukama atuwa akadde akamala. Ffe tuyinza olaba nga aluddewo, abamu ne baterebuka, abamu ne babivaako, naye Omukama Peetero nga bwakkaatiriza ng'atuwadde akadde kano atusaba tukakozese bulungi. Twetegeke ekimala, aleme kutugwako bugwi, aleme kutusanga nga tukyali mu kibi. Akadde kano nno Omukama katuwa ffe ng'Abakristo, takatuwa kutuula kubalaata, takatuwa kutunula butunuzi, takatuwa kubeeraawo nga tutunudde waggulu nti atuuka ddi, naye atusindikira n'ababaka nti mugende eri abaana bange, mugende eri Abakristo, mugende eri amawanga gonna, mulangirire, mubagambe bategeke ekkubo ŋŋenda kujja, Omukama asobole otuukwa mu bulamu bwa buli muntu nga mazima buli muntu yeetegese bulungi. Abayisirayiri yabasindikira Isaaya omulanzi. Isaaya n'abatuusaako amawulire agasanyusa nti Omukama ajja. N'abasindikira ne Yowaana Batisita n'abagamba naye Omukama ajja, ate Omukama mutuukirivu, tagenda siwabbeera naffe nga tulina ekibi. Bw'atyo Yowaana Batisita n'abatiza abantu mu batiisimu ey'okusonyiwa ebibi. Ffe nno omulembe gwaffe Omukama atutuma, abasiige b'Omukama na buli Mukristo Omukama atutuma tuyimuke tugende ku busozi waggulu, mukozese amaanyi gammwe, mukozese eddoboozi lyammwe, temutya, buli omu amutuma gwe nange, tugende eri abantu bonna tulangirire nti Omukama ajja. Bw'atyo Omukama ng'azze ffenna awamu
tusobole okugabana ku ebyo bulijjo bye tulindirira. Isaaya bwe yayigiriza ne Yowaana Batisita bwe yayigiriza, abantu bakyuka ne beetegekera eri Omukama. Mu bulamu bwaffe abasaserdoti bayigiriza, abantu abamu bamanyi okugamba Father ebyo abizzeemu, abalala Father amaluyigiriza Father yandiyogedde ki era byabadde alina okwogera, abalala ng'okuyigiriza kumaze okulaga Father buli lwayigiriza nkoona, naye olufuluma mu Kereziya obulamu bwaffe ne butakyuka. Omukama nga atutuma ffenna tugende tutegeke amakubo mw'anaayita, atuyita mu ngeri ey'enjawulo, tutunuulire ababaka baatusindikidde, tutereeze ekkubo, byonna ebintu bye tulemeddemu tubiveemu, agende okujja mu bulamu bwaffe nga tusaanira. Abeekuza mu birowoozo Omukama ayongera otujjukiza leero, tukakkane mu bwetoowaze, abeefaako bokka tufune ku bannaffe, abeeyagaliza bokka twagalize ne ku balala. Ebikolwa bye tulimu ebitasanyusa Mukama, ebikolwa ebitasaanidde mu maaso g'Omukama tubiteeke ku mabbali, bwe tutyo Omukama bwe tugamba nti jangu asobole okutuuka mu bulamu bwaffe, gwe nange nga tusaanira ddala okubeera naye. Okwagala kwa Katonda kwe tutendereza era kwe twesimiramu nti Omukama akwagala, we kunaakola amakulu ng'Omukama atuuse mu bulamu bwaffe nga ffenna awamu tusaanidde okumwaniriza. Ate aleme kutugwako nga Peetero bw'atuyigiriza, Omukama aleme kutugwako nga tukyali mu kibi. Tukubemu akafaananyi, senga Omukama ajja olunaku olwaleero, weetegese okumusisinkana. Oba tugenda kugamba tubadde tukuyita ne Kereziya ye yabitegeka, oba tugenda kugamba nze mbadde ndowooza ndi muto nnyo, oba tugenda nze mbadde ndowooza obudde nkyayina. Kuba Omukama akadde konna asobola okujja, atuwadde obudde obumala, atuwadde n'obudde buno okutujjukiza mutegeke ekkubo ly'Omukama. Omukama abeere nammwe.